amasasinga abatukuba batulanga kubanga emitwe gyabwe minafu bw'aba ne ideology egy'otokkiririzaamu ng'agamba ofe bw'aba ne byakkiriza mu by'obufuzi nga gwe tobikkiririzaamu yayagala kkirize by'otakkiriza abeere mulamu gw'ayagala okkirize by'atakkiriza ofe. That's how they think. So stupid. Besigula maanyi g'abantu, people power. Ffe tuli ku maanyi ga Katonda. Ffe bwe bakkiriza bye tutakkiriza twagala babeere balamu. Tubasabira n'essaala babotole ne bye bakola biraba omukisa. Ffe bwe tugaana ideologies zaabwe buli omu n'abanga akwagala mu ttaka so nga ne bwe ŋŋenda ojja kujja. Era ngaawo ne mwesiriwaza nti muligibeeramu mwekka abaagala enjaga. Waliwo abatanywa njaga naffe weetuli, abatamivu mwebali n'abatagunywa mwetuli. Amaanyi go ebirooto byo obikolerera okyali muto, mwegendereze nnyo mwabaddukira emabega wa bannabyabufuzi nga bo batuukiriza ebyabwe nga mwe ebyammwe bifa. Omuntu n'agamba kati nangiridde n'alangirira ng'alangirira kwekalakaasa Omutemu ng'akomyewo nankuba mpya. Obusungu nga buviira ddala ku ggumba. Okumanya akasajja kano ke katemu. Bukyanga kasimattuka obulumbaganyi nga bwe kalimba ensi. Tekayimirira nkokka tuuti kavumirira abatemu abattali Chad. Tekayimirira nkokka tuuti ne kabanja obwenkanya mu nfa ya Chad nga tekamusuubiza mbu tekajja mmuswaza. Tekayimirira nkokka tuuti ne kateeka poliisi ku nninga ekolema ng'okunoonyereza okulaba nga Richard afuna obwenkanya mu nfaayi. Tekayimirira nkokka tuuti ne kavumirira abaseddeekeza abakalumba abali bakalesezza obulamu bwako nga bwe kalimba ensi. Wabula buli we kayimirira katuuti kavunaana abantu ate abanoonya obwenkanya mu nfa ya Richard. Kavunaana abantu abatadde poliisi ku nninga okunoonya amazima mu nfa ya Richard. Buli lwenzija wano okwogera nteeka poliisi ku nninga era ndiyambako nnyo okuleeta ebizibiti ebijjanguyirizaako okunoonyereza. Bwe kiba ng'okimanyi nti toyina kakwate mu nfa ya Richard, lwaki oba otuwalana? Lwaki oba otulumbagana? Ffe abali mu kukwanguyirizaako okukwata abatemu abaali batutte obulamu bwo. Ffe abali mu kukwanguyirizaako okukwata abatemu abaatwala obulamu bwa Richard yali amanyi wooteeka obutambaala obuwuzi bw'engatto na biki n'emisipi gyo. Kyogamba ffe tukunyiize nnyo okusinga abatemu abaali batutte obulamu bwo. Kyogamba Bujjingo ffe tukunyiize nnyo okusinga abatemu abaatwala driver wo, omukadde w'ekkanisa owa SFC era bodegaadi wo. Ffe tukunyiize nnyo. Buli lw'okwata akazindaalo otandikirenga ku ffe ovume. Omusajja ono njagala mwegendereze nnyo mwenna bannayuganda. Bukyanga bino bibaawo n'akomawo katuuti tavumirira nko ku batemu. Tabanjangako bwenkanya mu nfa ya Richard. Tavumirira nko ku baseddeekezi abaali bamulesezza obulamu nga bw'alimba ensi. Wabula obwanga abutunuuliza ffe ekitegeeza nti emmeza gye tuli mu kunyeenya kuliko ebyokunywa bye. Buli lwe tulemeza ensonga eno mu mawulire ekuba ye. Buli lwe tuteeka poliisi ku nninga akimanyi nti guggweera mu ye. Kyova olaba kaakati alwanyisa ffe. Takyalwanagana n'abatemu baatwala bulamu bwa driver we. Ffe ba mugaso nnyo okulaba ng'atusirisa okusinga okukwata abatemu abaali bamuggyeko obulamu n'omuwulira ng'abula obutana. Asimba obunnyo bw'abasezi obuli emirambo. Bo bagamba bayina people power bali ku maanyi g'abantu, naye ffe tulina God is power. Iwo God is power eyawa. Agamba nti alina God is power akulemberwa mundu ate era n'awerekerwa mundu. Atambulira mu mmotoka eya bulletproof. Yatandise okwambala ebisaati ng'ebya Museveni ebya bulletproof. Kyokka akugamba mbu akuumiddwa musaayi gwa Yesu, akuumiddwa God is power eyawa. Yesu yayina abakuumi bameka? Yesu yayina bulletproof oba yayina engabo? Yesu teyayina ngabo. Kale tuyinza okugamba nti mu budde obwo tewaaliwo bulletproof naye waaliwo engabo. Yesu yayina engabo? Yesu yayina abakuumi oba yayina abagoberezi? Omuntu agamba nti oli musumba oyina kutambulira mu bigere bya Yesu. Era singa olikola ekyawukana ku Yesu, then ky'oliba osinza oliba tokimanyi. Era oliba tokyali ku God is power, oli ku God is power. God is power. Gwalina ba God? Oli ku God is power. Gwe kyogamba God is power. Yeyakutuma okutta Richard.
God is power Yeyakutuma okutta Richard. Ndiko God is power. Ndiko God is power. Akulemberwa mundu. Awerekerwa mundu. Now wayogerera nti ndi ku God is power waliwo akutte mundu ali kubwerindo kuwa omuntu yenna alumbagana omusumba kyokka ate omusumba entalo ze yazikwasa ba mundu wabula alimba ensimbu entalo ze yazikwasa Katonda agamba abantu nti Yesu akolera awonya Yesu bw'atakuuma kaalo bw'akuuma akuumira bwemagi akwata akazindalo kyokka nga mundu bali mu kkanisa ereza endiga ddala ndiga oli akugamba nti Yesu akolera awonya bw'atakuuma kyalo bw'akuuma okuumira bwemagi naye ng'ate omutunuulidde yeetooleddwa abayina emmundu eziringa ng'obutamu yeetooleddwa abayina emmundu eziringa ng'omutwe gw'ennyana muli ndiga sheep mwab'oku Pentagon nkiddamu muli ndiga sheep temuli ndiga disciples balowooza nti ensi bagenda gisigalamu bokka ng'abanywi b'enjaga baagala buli muntu ategeere ng'omunywi w'enjaga ekibampalanya kwawukana ku ndowooza yaabwe ey'okunywa enjaga kyekibampalanya kyova olaba baagala nveewo Bujjingo tewali akuvunaana butafa nkiddamu tewali akuvunaana butafa kubanga si ffe twakutonda wabula buli akuvunaana kutta Richard era tewali yali akusonzeemu lugalo nti lwaki teyafa ffe si ffe twakutonda naye tukuvunaana kutta Richard ebibuzo ebiriwo ebyokulaga nti watta Richard ebibuzo ebyokwanikula byakutta Richard so siggwe bya butafa bw'ogamba nti twali sympathizinze naawe olw'obutafa oba olw'okusimattuka amasasi yes kya butonde ate naddala mu buwangwa bwaffe omuntu singa asimattuka kunsa tukulisa mukulisi naye enjawulo eriwo nti gwe tewalumbibwako kuttibwa wabula ye gwe yalumba natta era singa gwe walumbibwa okuttibwa ffenna twali sympathizinze naawe naye oluvannyuma lw'okugatta dotisi zonna ne tukizuula nti gwe yeekubidde omukuumi wo tewaali ngeri gye tuyinza sympathizinga naawe ffe tetusympathizinga n'abatemu era tetukuvunaana lwaki tewafa ffe si ffe twakutonda tukuvunaana ekintu kimu Richard watta waaki baagala ensi gibeeramu bokka ng'abanywi b'enjaga abanywi b'enjaga ssente z'okuzimba ekitebe tebaazirya era bwe baakiranga mu mwaka gumu kyali kitongozebwa gw'atali munywi wa njaga emyaka 10 n'omusobo oli mu kusolooza za Pentagoni naawe nywa enjaga bw'eba ekola miracle ozimbe Pentagoni bw'ebanga enjaga ekola miracle naawe ginywe ozimbe Pentagoni oluvannyuma lw'ebizibu okugwawo byewaleeta Pentagoni tugireka tujja kugizimba kakati mpa ensonga lwaki Pentagoni ebeerekebwa being honest mpa ensonga 5 lwaki Pentagoni ebeerekebwa nga gwe yasimattuse ofunye olungubanguba olukomawo n'ettayiri y'oku mugongo kubanga wagala bakuba amasasi olukomawo n'ettayiri y'oku mugongo oyimirire katuuti ovuma abanoonya obwenkanya mu nfa ya Richard bw'obanga gwe omulumbaganwa ofunye amaanyi agakomawo oweereze Mukama mpa ensonga lwaki Pentagoni eba eyimirira nakubuuza Richard yagenda na kiki Richard yagenda n'amabulooka Richard yagenda ne ssente Richard yagenda n'omusenyu Richard yagenda n'omuyiko Richard yagenda n'omusingi Richard yagenda n'enkumbi Richard yagenda n'ebiti ebyalisimya omusingi then tuwe ensonga lwaki Pentagon ebeera eyimirira nga gwe yasimattuka ofunye obuvumu obukomawo n'oweereza tuwe ensonga lwaki Pentagon ebeera eyimirira era mmwe bannayuganda abalokole naddala abaali batudde ku ssente mbomuzimbe Pentagon ssente za Pentagon zezimu kuzooba dola bamuhoozi mwabadde atalaagira eggwanga era bwe zaaweddewo kyovola ban'olukuŋŋaana lw'ekabaale lwayimirizibwa tewali nsi nsuubize tewali kizimbe kigenda kuzimbibwawo e Kanani kubanga ssente ze musonda tezikola mirimu gya Mukama wabula ssente ze musonda zikola bya bufuzi munnamagye omutamiivu mutabani wa Kabejjumbira Yoweri Kaguta Museveni zezimu kuzaagattako kuzoomiwa omusolo
okutalaaga eggwanga. Era emabegakawo yali ayagala kuddamu okutalaaga Western Uganda. Awo Muhoozi, awo Bujjingo n'abizuukusa. Mu January tugenda kuba tusima musingi bannange musonde era ssente emwagaano zisonda emwebuusa we zaabula. Olukuŋŋaana ne lusazibwamu. Ssente zammwe ze zibadde zikozesebwa okutalaaga Uganda. Ssente ze musondedde emyaka egisoba 10 zazimbako ennamayumba zikozesebwa Muhoozi okutalaaga Uganda ate mwe muzisondedde emyaka mingi wabula Muhoozi azikozesezza mu kaseera katono era zezimu kuzaakola birthday. Imagine abantu ne musonda ssente bazimbe ennyumba ya Mukama wabula ssente ze musonze zizimbe ennyumba ya Mukama zizagulwamu omwenge. Omulokole tanywa mwenge ne radio y'omulokole tekukkirizibwako mwenge era teyesembereza mwenge. Naye ku birthday ya Muhoozi omwenge gonna gwe mwalabayo kuzoomiwa omusolo baagattako ez'okuzimba Pentagon ze mwasonda ne zigula omwenge. Zibadde zikozesebwa mu kutalaaga eggwanga. Kaakati buli abuuza accountability ng'amugamba Pentagon yadde, Pentagon ya nnyoko. Yes, Pentagon si y'abanyaffe kubanga era tetwasonda kuzimba nnyumba z'abanyaffe oba abantu tebasonda kuzimba nnyumba z'abannyaabwe kubanga ojja kwesanga ewaabwe baavu ng'ogwo omutwalo gwasonze oba ebiri gyasonze nebeegatta ewaabwe ne bazisonda buli omu mutwalo tezizimba nnyumba ya Mukama naye nga kyokka tezizimba nnyumba ya maama naye nga kyokka kimanyi nti guno omutwalo gwaleese okuzimba ennyumba ya Mukama singa bawera abantu akakadde kalamba nga baleeta omutwalo ogwo omutwalo guyinza okufuuka akawumbi. Ennyumba ya Mukama nesobola okuyimirirawo. Ensonga lwaki basooka kuzimbira Mukama oba Mukama osanga anaabasaasira n'ateeka omukisa mu mirimu gy'emikono gyabwe ne basobola okufuna ssente ezizimbira bannyaabwe kubanga okuzimbira nnyoko oba ozimbanga ggwe ssekinnoomu kyokka ennyumba ya Mukama mugizimbanga mmwe ekkanisa mwenna abalokola abali mu ggwanga abasabira mu kifo ekyo n'abasabira e Bulaaya nga basinziira ku mitimbagano okuwuliriza enjiri y'omusumba. Era abantu bangi mu kuzimba ennyumba za Mukama baba banoonyaamu mukisa okusobola nabo okuzimba ezaabwe. Beebo booli mu kulangira Pentagon ya nnyoko omusumba ayimirira akozesa ebigambo ebinene. Ekigambo nnyoko wano mu ggwanga mwempangalira e Bulaaya mu ggwanga lya Kenya kiwemula ate nga mwakijja eno mmwe ne mwagala okigandawaza naye omusumba akutte ekigambo ekiwemula akiwemuza abantu ababanja ezaabwe mu Pentagon. Kakati Ensonyi azifudde Obusungu. Pentagon eya nnyoko gweyo abantu we baali basonda abagamba nti basondera nnyumba ya z'abannyaabwe oba abagamba nti basondera nnyumba ya Mukama. Nedda si Pentagon eya nnyabo, Pentagon eya Mukama. Ennyumba eya Mukama. Va mu kwebuzaabuza ensonyi okuzifuula obusungu. Abanywi b'enjaga annange abanywi b'enjaga ererere naawe nywa bw'ebanga enjaga ekola miracles oli n'aginywa ekitebe ne kizimbibwa mu mwaka gumu nga gwe ekkanisa yo esinga n'ekibiina obukulu myaka 10 eri mu kusonda tezimba nywa enjaga kale naawe bwe bibanga ebyenjaga bireeta miracle naawe tandika okunywa enjaga otandike n'okwogera eby'amagezi kuba nsuubira bwe wajjira katuuti okulangira mukyawo bwakulukuta ng'ate yali akuzaalira baana okuweebuula abaana baabo obuwala n'okubalemesa ffe abasajja abaali bakwanye kubanga kati abaana baabo obuwala tebakyesiga kitonde kisajja oluvannyuma lwa kitaabwe okulangira nnyaabwe. Wali onywedde enjaga nga bye wali oyogera tebiraga musajja ali soba. Bwe kibanga gwali soba oyogera ebyo then si kyegomba kubeera soba yadde n'akatono. Nkiddamu bwe kibanga ali soba asobola okulangira maama w'abaana be byonna by'ayagadde then ogenda kuyigiriza abantu okunywa enjaga kuba bw'oyita abanywi b'enjaga balina amaka bawangadde ne bakyala baabwe ate era nabo bafuna obutakkaanya kubanga tewaliyo maka gataliimu mirerembe naye giggwereyo munda
ne beesootinga obutandika buziina bwabwe. Gwe wafuna obutakkanya ne mukyalawo wano bawakanga owasamalaaya mu kazigo n'oluvannyuma gwe wazimbira loogi ng'odda ku mukyala ng'omukunkumulooti nga bw'atonnya mooli ng'omukunkumulooti nga bw'alinga ekyennyanja ekyakava mu mazzi maama w'abaana bo. Kakati mukadde wange kitegeeza ate gwe bw'oba obeera soba kambeere n'abanywi b'enjaga kuba bategeevu n'okukusinga beekulaakulanyi n'okukusinga babazi n'okukusinga beewa ekitiibwa n'okukusinga bafuluma ebirimu ensa n'okukusinga naye ggwe olaba otuula katuuti ka Mukama n'otandika okuwemula. Olaba otuula katuuti ka Mukama n'otandika okuvuma abanoonya obwenkanya ate mu bulumbaganyi obwakutuusibwako mu kifo ky'okulumbagana abalumbaganya abaali batutte obulamu bwo nga bw'olimba ensi, mu kifo ky'okulumbagana abatemu abatta Richard, mu kifo ky'okulumbagana oba okunoonya obwenkanya okububanja ng'obanja poliisi obwenkanya eyanguyirizeeko okukola okunoonyereza mu nfa ya Richard oli kufa oyiikira ku lyendusu ogeregeza. Si gwe alina amannya agatawera yabaffe nnondobereza kuno nakuli. Kambuuza ekibuuzo tayiri yawona eyo mugongo otugamba oyina ebiwundu naye buli budde weewojjola n'okusi oli w'amaanyi n'okusinga luli, otambula oyogeza maanyi n'okusinga luli. Ebiwundu tebabyogeza era bw'obyogeza bita, naye omusumba ajja n'agamba nti ebiwundu binene bizibu takyusa ssaati ate nga yatugamba tebaabiduleesinga. Yagamba tebaabiduleesinga, yagaana baamuyiwako kwete ate obuwuka obubirimu tebaabiduleesinga. Naye tolabako yadde ekipaapi ky'ebbwa ku ssaati enjeru nga munda waliyo ekiwundu, ku ssaati enjeru nga munda waliyo ekiwundu. Imagine n'otalabako yadde ekipaapi ky'ebbwa nno, n'otalabako nti oba olusaayi luyiseeyiseemu oba olusirasira luyiseeyiseemu alimba ensi. Ebiwundu oba oyina bya mutima, Richard sijja kuswaza tugenda kuzimba Pentagoni wali tuteekewo holo gye bayita Richard mu birooto oba wali olinda Richard afenga wali okibalamu nti mu Pentagon eri gye wali ogenda ozimba Richard yali akyali mulamu nga tewali holo egenda kubaamu linnyali. Ko gwe kamala okumutta bwe nnaazimba nteekemu holo eriko erinnyali. Iwo nkuwemye banaku kweswida ate ne bakuba engalo omusiru kyovula mukyafa nnyo obwavu nga mugenda ewa abasumba babasabire ebyamagero muzimbe ennyumba, babasabire mugule mmotoka kyokka nga ye bw'ayagala emmotoka mmwe musonda temumusabira, mwe musonda Afrika. Nkukkulumira omuzungu eyaleeta wano eddiini weewaawo ng'eddiini zaali zitusomesaako obuntu, naye bw'ogamba nti twava mu bufulembeze oba obufuzi bw'amafuzi bw'amatwale, wallahi olimba. Abafuzi b'amatwale baasigalawo e Uganda nga bayita mu ddiini. Obwongo bwaffe bukyali buwambe okuyita mu ddiini, obwongo bwaffe bukyali buwambe okuyita mu madiini ago. Omusumba ajjata n'akugamba nti jangu nkusabira ofune ekyamagero, jangu nkusabira ofune omukyalo omulungi, kyokka nga ye bw'ayagala omukyalo omulungi akwana mu mmwe endiga temumusabira, akwana bukwanyi Suzani Makula eyali endiga ye. Jangu nkusabira ogule emmotoka hali ya Kawundo nga ye bw'ayagala emmotoka muleete ssente. Omusumba agenda tutambulira mu limotoka erinene kano kamuswaza, akusabira ozimba ennyumba, kyokka nga ye bw'ayagala okuzimbira Mukama oyina okusonda ennyumba. Lwaki ye Mukama ebyamagero abikola wange wakati abikola ku njuye ate ne tuzisonda ate era sitiiro negaana okuzimbibwa? Woononye ekyamagero, ebyamagero bikulaze nti byo tebiriiwo, ebyamagero bikulaze nti tebiriiwo, naye ne bukuba engalo kitwala amagezi bwe gabeera gazze. Naye akimanyi asumba ndiga sheep not disciples. Kakati yasindisa ono omuvubuka Calvin Kayanja yali leero ewa Bujjingo akawungeeza n'alumbirawo Otte Naluswe, yali mukyala Bujjingo mama abaana be era nga ye mukyala we mu mateeka gwe tumanyi, kubanga
Fe mu Buganda obufumbo ye mwana, mu ddiini obufumbo ye mpeta. Ogaana otya okujja okulaba bazeewo, ogaana otya abaana okujja okulaba taata waabwe, kakati okujjako nga naawe oli mugwi wa ddalo. Oyo Teddy lwe yafiirwa maama we, jjajja w'abaana ba Bujjingo. Bujjingo yagaana okulinnyayo, yagaana okukubagiza, yagaana yadde okuweereza omusigire nga bw'aligambye nti amusumba abeera bize. Ky'ogamba ye teyakimanya nti ono afudde jjajja w'abaana be. Lwaki gwe oyagala abaana be bakimanye nti ono gwe babadde bakubya amasasi ng'ataalimba bulimbi taata waabwe. Embwa emanya gye bagyagala. Oli abalagadda nti tabaagala. Teddy takyalina bitundu bya kyama, nkiddamu. Maama waffe Teddy Naluswe takyalina bitundu bya kyama. Ne bw'ayambala engoye abeera taggumidde. Kubanga ebitundu bye ebyekyama eyali omwami we taata w'abaana be yabiteeka katuuti n'amusensula ati. N'amutonnyesa mooli. Kakati nze nzije n'obwereere bwange mu makaago nga mulimu abantu, mulimu n'omukyala nkwenye. Buli omu ansongemu tomulabirawo nno okubigula akulukuta. Tomulabirawo nno okwambala n'anyuma. Byolabanga akabina ayinza okuba yeezise kotoni pamba. Anti akulukuta. Embwa emanya gye bagyagala. Ekirala makaago mulimu omuntu. Teddy Naluswe yeekaza atya ajja paakinga emmotoka ayingire mu maka g'omukyalo omulala. Yeekaza atya? Ye abaana be beekaze batya bagende balabe taata waabwe. Banaaba tebaliddeemu maama waabwe lukwe ng'ate ye maama ate era ye taata. Taata nnabakyalangira taata w'abaana be nga naye alina n'abaana ab'obuwala abakuze. N'alangira maama abaana be ekikulukuto. Kati gw'obanja ajja akaabe naye, yalize n'akaaba naye. Senga obulumbaganyi bwabadde butuufu nga Bujjingo si ye yakoze obulumbaganyi ku Richard. Okuva lwe kiri nti Bujjingo ye yakoze obulumbaganyi ku Richard. Teddy Naluswe talina budde. Ate era ddawa ya moto ni moto. Kw'osusse emmwanyi, enkeera, mitala w'amayanja omusanga. Entamu wali ofumbye, kitamu togiyitanga. Otegedde munnange. Kakati leka maama Teddy Naluswe agejje. Oshegedde. Wuyo yanyirira n'okunyirira okuva lwe yava eyo. Wageranga omuzaala mu buzaazi baana. Gwe tokaddiwa kubanga enkula y'ekisajja okanduka otamiruse. Mukazi wattu bw'akaddiwa. Bwe walaba akaddiye olw'obwavu obungi bwe mwayitamu, biseera bye temwalina ssente. Wamala okuzifuna n'olaba nga takyanyumira mu bya bugagga byafuna kyonna kikadde. Ate nga bambi kikadde lwakuba kizaala baana bo. Mbu kikulukuta. Kyokka ng'ekikulukuto kiva ku mukyala kuzaala yali akuzaalira mwana. Noga sigenda kwesumika kooti nsensufu. Wano waliwo Suzani Makula. Buli kaali kanti obwavu naye nnaku zino kanneesizaako buli lwenka kuba oluuso kalwanikula twangi anko kaŋŋende naako ne weezibika entuuyo z'omukazi. Atanyiiga abeera teyatondebwa muntu. Olina ekibuuzo ky'obuuzizza oba baatondebwa ani? Atanyiiga abeera teyatondebwa Katonda era aba si muntu. Wabula omuntu yatondebwa Katonda ng'era ddala muntu okunyiiga n'obutasonyiwa kya butonde. Mwagala nnyo abantu babasonyiwa bakwatirwa ekisanga muzizza emisa. Nga ne Katonda oyo gwe nnimba nti agamba sonyiwanga. Wallahi ya Mungu yagaana okusonyiwa Yuda Iskariyoti. Yes, teyamusonyiwa gwalowooza nti Yuda yeetuga. Yesu yalina obusobozi oba Katonda yalina obusobozi obumenya omuti kwe yali yeetugira. Yesu yalina obusobozi oba Katonda yalina obusobozi obusala omugwa kwe yali yeetugira. Naye yamuleka yeetuge. Nti buli mulimu n'empeera buli nsobi gy'okola olina gisasulira. Kakati gwe abanja gundi Teddy Naluswe okusonyiwa bazzeewo. Ye bazzeewo yasabako mu musonyiwa. Ate ngera ne bonsaba okusonyiwa nzikirizibwa obutakusonyiwa. Naye oyagala nsonyiwe atansabanga ko kisonyiwa mboli taata w'abaana bo. Taata w'abaana yeeyisanga bwe yeeyisa. Amanyi we basula. Amanyi kye balya. Amanyi we babeera. Amanyi we balwadde. Oba wa Suzani Makula omujja na nnyina gw'amanyi ekkambo taata. Kakataatiza nnyo ku bali abaana kati bansi tebakyali ba Bujjingo. Ate era
tebalina kuddamu kubeera baana ba Bujjingo kubanga ate gutera okufiira kwatazadde mwana tukyali mu kuboozaamu nsigo ya Bujjingo yembi esekerera abafudde eduulira abalwadde emanyiira abazadde abali ku malaalo g'abaana baabwe tukyalina ssooko gyozaamu bwe bamukamyeko ku jjute lwategedde nti bulijjo banneetabawa swiiti lwategedde nti biruma awenika obunnyo bw'abasezi naye nga Pentagon sente zaayo ze zimu ezibadde zitalaaza muhoozi nze yeekolera ngenze mbabuulira buli lwanaayogera nga nzira nze sissa mundu ate siwangulwa by the way nkibagamba mmwe abawuza weesibye nnyo ku nsonga za Buzingo siwangulwa kasita njogera n'oyanikula nzira nze siwangulwa era bw'anaddamu okwogera nzira agijembuka n'ebinnyo agira okutta Richard